Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 0770719898. Hillside View Apartments, weetuli okuweereza n'essanyu. Obadde okimanyi nti Museveni abadde ng'ajja agezaako era akyagezaako okutta Bobi Wine mu biti byonna, okumutta mu byobufuzi, okumutta obutereevu nga bwe kyali mu Arua wali mujjukira Street Bullet, okuttattana ebyenfuna bye financially, okumwavuwaza, okuttattana erinnya lye abantu bamulabe ng'ekyonziira, kwegamba agezaako to politically assassinate Bobi Wine. Naye lwakuba nti pulaani ye tennaba kubeera successful, tennaba kuyitamu nga bw'agyagala, newankubadde nga munnange bwe kiri nti akugoba tabulako kyakusuuza, era tuyinza kugamba nti nno talina waatuuse, alina waatuuse mu kutta Bobi Wine. Kakati kino nga bwe ntukunnyonnyodde munnange nti Museveni agezaako politically okwassasinatinga Bobi Wine, agezaako okumutta mu angu ezo zonna, agezaako kumutta. Yakigezaako kwegamba akikole nga kiri sudden. Mujjukira bwe yali mu Arua yasindika wuma n'alugenderamu, ekyo ne kigaana. N'agezaako pulaani ye eri secret, era eyo yo akyagitambuliza ddala ey'ekyama, kubanga yagamba nti yayita mu underground mwe muli eno waggulu muwoza oye, kati pulaani ye ekyatambulira ddala nayo ekyagaanya okubeera ng'emmuka. Kati buno bulumbaganyi, era n'ategeka n'ennumba eziri planned obulungi ennyo nti ebigenda mu maaso bannayuganda muyinza okuba nga temubivunjisaamu oba temusobola kubeera nga mubitegeera obutereevu, naye nga byonna bw'obitunuulira bigendereddemu kuttattana Bobi Wine, bagezaako kumwassasinatinga politically. Ng'oggyeko ekyo ate pulaani mpanvu nnyo, kubanga yalimu n'okumuggyirawo ddala nti oyo tumukube ekyasi ku mutwe kusekalootera agende. Jjukira nti General Museveni ebyafaayo biraga nti tawangulangako kalulu wano e Uganda, mbu takawangulangako. Era ekyo Junzi ne Gashumba yakyogera nti mu 2016 Besigye akalulu ako yakawuuta buva. Besigye akalulu ako yakawuuta buva. Era akalulu ka 2021 nga bakakasa nti Bobi Wine yakuba Museveni akalulu n'enkoona n'enywa. Ekyo nyinza kikakasa lwa nsonga nti tewali nsonga lwaki Museveni eyeemanyi eryanyi, era ng'agamba nti bannayuganda bamulonda ewatali kwesikamu. Lwaki yakola emivuyo? Lwaki yakola emivuyo mu kalulu ka 2021? Lwaki amasannyalaze ne bagajjako, intaneti ne bagijjako, ba international observers ne babagoba, amagye ne genyigira mu bubbi bw'obululu butereevu
era ne Museveni kennyini nnyini n'okulayira ng'alaga nti alayiza mpaka nja kulayira tojja kulayira nja kulayira mujjukira ebiseera ebyo era n'ebigambo bye yayogera mu kulayira kwe byali biragira ddala nti mu butuufu alinga agamba nti kale nze nnina okulayira kiba kibi okuyiwa amagye buli wamu n'okuteekawo ebiboozibuuzi bano bagezaako kwokya kibuga bagezaako kukola batya ebyo byonna byonna n'engeri gye baayiganyamu Bobi Wine nga tebamukkiriza kubeera ng'atalaaga eggwanga kitegeeza nti yalinga agamba nti sekawuka kaali kakulumyeko bw'okalaba okadduka Besigye yankuba akalulu azenga nkuba akalulu kakati ate ono oba Besigye tawangula Museveni wano mu Buganda ku bitundu Bobi Wine kwe yawangulira ate era nga abantu tebaweerikirangako Besigye nga bwe baali basanyukidde Bobi Wine mu kiseera ekyo 2020 mujjukira bulungi nnyo kampeyini ezo kiba kitegeeza nti Besigye nga Gashumba bw'agamba kuba Gashumba yakakasa juzi simanyi bakatambi nkalina wano bwemba nkalina ngenda kakuzanyira yagamba nti akalulu ka 2016 Besigye yakawangula Frank Gashumba n'abantu abalala bazinga bakyogera kakati ate mu kalulu ka 2021 kongeri abantu gye basanyukiramu Bobi Wine kongeri ba minisita ba Museveni gye baba kuba akalulu nga bwe mwalaba omuyaga ogwo kati ate kijja kityo okubanga Museveni akalulu yakawangula kitegeeza ate kano baakamukuba nnyo era bwe busungu obwo bwe yateeka ku baana kale kwegamba pulaani ey'okutta Bobi Wine nebeera mu jjiya Museveni gwe mulaba oyo pulaani ye ey'okwasasinatinga politikali ey'okutta bannabyabufuzi wano mu Uganda yagitandika dda Museveni yatta politikali era ekyo bakikola nga bagezako kubeera nga bamusiiga erinnya ebbi ye kennyini yatugamba nti awo yajja okubeera nga atuma muhoozi erinnya ery'okuwoolera yitegeeza okuwulira nti singa Amini aba amusse bw'omutabani wajja kujja awoolere kitegeeza nti butereevu yali amaliridde okutta Amini mu ngeri zonna oba bakyasi oba akola ki naye nga yali amaliridde okumutta era byonna bye yakola byonna byali byakwasasinatinga Idi Amin n'akwata Obote naye n'amwasasinatinga Obote bakola ebikolobero ne batega zibbomu ne bakwata ne bambala yunifoomu z'amagye g'Obote ne batta abantu byonna nga babiteeka ku Obote nga bagezaako kumuttattana era ne bamutta mu kalulu ka 1980 Obote yali yeesimbyewo ne Ssemwogerere era Museveni agamba nti yagamba bwe bakabbanga ngenda mu nsiko n'agenda mu nsiko n'akola byonna bye yakola ng'amaze okujja 1986 n'atandikira ku Ssemwogerere abo bonna ne DP nga DP yonna yajja assassinatinga dda yonna mwasigala bipapula nti ne Mao okulondebwa nga pulezidenti wa DP mulaba ndowooza omusumaali bwe yagikuba mu mutwe laba abantu abalimu nga bampuuga abo bonna yabattattana dda yabatta n'abamalawo Paul Ssemwogerere oyo yali politically assassinated bamutta era John Museveni yali amumanya amaanyi ge bw'atyo yajjanga nga bw'onookwata caayi ng'ayokya n'okwata ekikopo ekirala okitegeera nolanga okuwoza bwoti ng'owoza asobole okubeera nga awola osobole okumunywa kati yali ayokya nnyo nga Museveni talina ngeri gy'ayinza kumunywa era ng'alina okumuwozaawoza n'amuteeka mu gavumenti ye bw'atyo n'amulimbiikiriza n'akola atya asobole okumwalamu amaanyi kubanga John Museveni akimanyi bulungi nnyo nti gwe bw'omwesembereza bwoti obeera ogenze yensonga lwaki okiraba nti babeera bakugamba nti abo bakolera Museveni oyo Bobi Wine akolera Museveni Besigye akolera Museveni kuba bakimanyi nti abantu kase bakimanya bwe batyo n'okibateekamu nga propaganda nti nno akolera Museveni obwo bubeera butwa bwennyini kubanga bakimanyi nabo bennyini nnyini bakimanyi nti Museveni abantu bakola ki bamukyawa kubanga abantu baali badde basanyuka busanyusi nti Bobi Wine akolera ne Museveni ayogera ne Museveni bannange nga kirungi
naye abantu ate bakukyawa bukyayi kakati ate olwo ogamba otya nti abantu baagala Muhoozi mutabani wa Museveni ng'ate omuntu just okukolagana ne Museveni obukolaganya abati ne bakimanya bamukyayirawo bubi nnyo era ekyo Museveni abadde nga ajja akikozesa okwasasinatinga abapoliticians kugamba kyentegeeza okubamalamu supu. Mwalaba wano Alhaji Nassan Tegese Baggala yali musajja w'amaanyi era amasannyalaze gonna Besigye ge yajja nago gonna yagajja ku Alhaji Nassan Tegese Baggala Haji alagidde naye Museveni yamwasasinatinga politically yamutta okusinziira ku nsonda omuntu omu yanyumiza muganda wa Nassan Tegese Baggala yanyumiza n'aŋŋamba nti bagenda okusisinkana General Museveni nga Museveni yeesibye ku Nassan Tegese Baggala yateekawo kwegamba embeera yonna okulaba ng'amusisinkana mu kyama era ye ensobi gye baakola n'agenda n'asisinkana Museveni. Nassan Tegese Baggala yali mugezi ebitagambika njagala okubuulira era ebigambo bye yagamba General Museveni yakakasizawo n'agamba nti ono omusajja sijja kumusobola n'amwasasinatinga politically era olwamusikiriza ayingidde NRM ne batandika okubeera nga bamuswazaswaza bamuwadde wa minisita parliament ne batamaprovinga ne bakola batya n'abantu ne bakimanya nti kati Nassan Tegese Baggala asaze eddiira agenze eri kitegeeza nti opposition era eweddemu amaanyi era abantu bangi nnyo baggweeramu awo amaanyi. Waliwo omuntu gwe mmanyi ye yagamba nti nga twawagira Ssebaggala bannange naye kati akolagana ne Museveni ekyo siyinza nakiki naye nga ate Ssebaggala naye munubirabira eno naye yali kumpi kagamba yakola ensobi oba abasajja bamuteekako akazito mu byenfuna ko yali businessman n'ebintu ebirala bimutamanyi mmwe era munnange okukkakana bamutezeeteze abantu bangi nnyo omuli n'abakazi okusobola okubeera nga bamunafuya era munnange bamunafuya. He was politically assassinated. Oyo wakubiri kati Besigye ono amaze okufuna amasannyalaze okuva ku Museveni era engambo ziyitingana nti Besigye akolera Museveni oyo y'omu kati bwe mulonda Westana ate ne Museveni Westana munaba mukyusizza ki? Okiraba abantu bawagira Besigye kubanga baali bakoowa Museveni n'asala olukwesikwesi n'ayingira FDC n'agikyankalanya Besigye ne batandika okubeera nga bamusenza luti paka Katonga era sente za Museveni mu kalulu ka 2021 bwe zityo bwe zaabayabya naye nga Besigye yali kumulamwa naye he was politically assassinated. Museveni yasala olukwesikwesi n'amuttattana mu byobufuzi era yamutta bwali awo ne Frank Gashumba yatugamba juzi mbu takyasobola kudda ngulu kubanga bakimanyi bamukuba omusumaali mu mutwe. Kati essaawa eno ekiriwo ku Besigye bakyamukozesa indirectly newankubadde nga sinenya nnyo baana ba Nuupu kubeera nga bagamba nti Besigye akolera Museveni sibanenya olw'ensonga nti tukimanyi bulungi nnyo nti nabo bakimanyi takyasobola kudda ngulu naye bagezako kumukozesa nga teyeyagalidde okitegeera okumukwata ekkinya ne bamuleeta nga bo basuubira okuba nti kakati bagenda kuba basaanikidde Bobi Wine awo ono bagenda obaoli awo ayinza ne mukyalawo okwesimbawo oba naye ajje yeesimbewo nga balowooza nti oba abanaazuukusa abantu be bwe bityo kubanga bano abasajja bo batekinga advantage era basobola n'okukozesa kiringa bwona okuba penalty abali basambyeko ku mupiira oba balaba omupiira penalty goza goalkeeper ayagala okugwa opposite abeera ayagala naye abeera azize era agenda okugwerebwa omupiira ne guyita eri kitegeeza nti gwobeera omubazi obeera amagezi go g'okozesezza okusimula penalty agamuleeteddwa okugwa eri far post ate n'omukuba far post kiba kitegeeza nti obeera omukozesezza kwegamba like era naye bw'atunuulira repulagamba yakasajja kankubye penalty bannange. Kati abategeera ebintu awo ababitegeera mu kiyita mu lujja batandika okubeera nga batandika okunenya goalkeeper kati babajaagwa laba omupiira gye guyise naye bamuteekamu ye
ayinza n'obutava mu kifo ayinza n'obutava mu kifo kati Besigye musajja wattu era y'ensonga lwaki okiraba bagezaako okukulaga nti akolera Museveni kati bano abaana aba Nuupu bo bwe bakisetinga bwe batyo tebagenda kulinda kubanga bakimanyi obukodi bwa Museveni babumanyi era bwe bajja kugamba butereevu nti Besigye akolera Museveni amakulu mu kyo nti wakubadde bo bakiraba bwe batyo naye ate it's better ne bakimanya bwe batyo it's better ne bakitwala bwe batyo kubanga Museveni alina obukodi obungi nnyo era agezezzaako okutattana bannabyabufuzi n'abattira ddala nti olukwesikwesi olwo lwasala alumba Bobi Wine kubanga byonna biri mu lutalo lwaku assassinatinga Bobi Wine politically ebyo byonna tebeetaka kwesembereza yadde n'akamu kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine ye muntu yekka asigadde wano mu Uganda essaawa eno we tuli ye muntu aliwo political figure aliwo mu opposition essaawa eno aliwo without Bobi Wine essaawa eno opposition eba terina makulu era fulufiga juzi yagamba nga ali mu kooti nga amaze okubeera nga alangira Salimu Sale yagamba bwe nali njogera ne President Museveni yaŋŋamba nti nno omuntu yenna abantu bajja kukulumba kasita oba nga oyimiridde if you are standing mu luzungu lw'olufu nikola yogera lutuufu ndowooza awo if you are standing abantu bajja kwataakinga kaakati Bobi Wine olwokubanga ali standing ayimiridde yensonga lwaki buli mundu zonna bazijjeyo kugombolola zonna zolekedde Bobi Wine era omuntu nga avuma Bobi Wine naddala ng'akulaga nti ali mu opposition kitegeeza oyo ye mall eyo ebeera nsolima ewedde emirimu kubanga bw'omubuuza nti kati without Bobi Wine who is there at this time kubanga abantu bavuma Bobi Wine ng'ate bakulaga bali mu n'emikutu ngiraba egimu givuma Bobi Wine ate nga kikulaga giri mu struggle naye ate bw'obabuuza nti kati kale tugende naani bajja kugamba nti Besigye is better Besigye is better Besigye gwe batta edda gwe battattana edda kati General Museveni azza atta bannabyabufuzi ng'abatta ng'abaassassinatinga politically okukusa n'okubeera nti abamu amasasi bagafunye ku Sekalootera Bobi Wine yali alifunye wano mu Arua goyinza okumbuuza nti nno obujulizi obujjawa ebisasi linyinza okukola ki abo baali bamumaliriza kugamba basobola okukikola nga kiri sudden kubanga kugambye nti they can assassinate you suddenly titemumala budde n'abo mubakube ku mutwe kiraba basobola okukikola mu kyama kirimo ogenda empola nga bayita mu underground era basobola okukikola nga kiri very planned nkugambye nti bino byonna basobola okubikola nga basinziira mu byobufuzi oba basobola okukikola ideologically nga bakozesa kwegamba bayinza okujja ne babatuula ku bwongo ne baba brainwashinga ne baba nga bataddemu abasajja abagezigezi kati propaganda yenna batamala emirundi omugezi gashumba omushana abo bonna nga babali bubi nnyo nga batattana erinnya ly'omuntu bagezako kuba nga abawooza kyayi religiously basobola okukozesa bannaddiini mulaba bujingo wano basobola okukozesa even to personal level ne baddira abantu ne babaplantinga waawo financially togenda kuddamu kuperforminga togenda kukola bwoti mu mabanja embalirira abo eya Nuupu abo balidde ssente mpitirivu bali nkulya ssente okitegeera bagezako kubaavuwaza baagala okubasalako soosi ya ssente bazijjawa era basobola n'okukozesa amagye basobola okukozesa military power era kyo kirabye bulungi nnyo wano nti amagye UPDF police amakomera prison byonna General Museveni abikozesa okulaba nga suppressinga opposition muhoozi okumufuula CDF gwe tulowooza nti nno
oba kumufuula komanda wa Land Forces tolowooza nti ebadde nga nsobi. Ebyo byonna nga bakakasa bulungi nnyo nti nno oda zigenda kuva eyo butereevu bagenda kumukuba yonna gy'alaga oba ne mu kulayira obulayizi mu kalulu ka 2021 mu kampeyini za 2022 mujjukira bulungi nnyo nga tugenda mu 2021 mu kampeyini ezo bakakasa nti bamukuba tiimu ye ne bagikuba bakozesa military power. Abasirikale tubalabye nga boogera nga bakakasa nti civilian tagenda ku gwe. Kakati Bobi Wine asaana kusaasirwa kubanga njagala okubuulira nti waali awo atudde ku emisumaali gyonna gimutunuulidde bwe giti. Kati nga weebuuza nti lwaki emisumaali gimutunuulidde bageza kukubeera nga bamuttatana oyo muli wa bisiyaga oyo akolagana n'abasiyazi agenda kuleeta ebisiyaga wano oyo temumukkiriza temukola muti naye weebuuze nti ddala ebisiyaga tuuka wano ekabalagala abali b'ebisiyaga manyi n'ekifo bye babeera nze naye teryalumbawo poliisi tegendangawo kubakwata. Jozi nabawa n'ekizampu mu katale wano bwe bayita Bulaga market akatale ako mugende mubuuze waliwo avuuka babiri abali bakola ku wifi zino eza community osasulayo 10,000 ne bakuteekako olunaku abavubuka abo obanga nagendawo okolumu nenkosa ku ka wifi kaabwe awo nalina kye nali njagala kati avuuka abo nga mbamanyi bulungi kati bwe mpulira story eyo omukyalo munangamba nti abavubuka nti abaawo tebamanya aba wifi nti ba Luganda sister abo yabaluupye yabasanze bali mu bisiyaga bali mu kwebukula bbuutu naye njagala okubuulira nti bannaabwe bajja ne babataasa miliyoni 4 ze basasulayo era poliisi nezikwata. Kati etteeka lye baayisa likolerawa kitegeeza baaliisa lwa byabufuzi nga bamanyi nti ekyo bagenda kiteekako Museveni kasiko walingaawo avumirire ebisiyaga eri Bobi Wine bamusiiga ekyebisiyaga kubanga bakimanyi nti nno ye talinaawo bantu bagenda kumuyamba wano bagamba bwaneegaana bali eri kitegeeza nti kati olwo bamaze omukutula ku bali kati wano bo bamugabana obunyama naye n'alabuka n'agamba nti eriteeka baliisiza lwa byabufuzi. Sigenda kuli commentingako nnyo kiwambu kiri awo kyolanga babujinga abeera yogera ku bisiyaga musajja gwe yogera ku bisiyaga okitegeera. Kakati Museveni azetta abantu bangi nnyo mu byobufuzi wano azze assassinating abantu bangi nnyo wano political figures eziri prominent mu opposition azenga azitta era ng'akozesa advantage oba oli awo eyabo abameruseewo kati olaba alien skin ali awo kati afuuse ddole Mpuuga yafuuka ddole bamuyingiza kati alien skin bamuyingiza byatamanyi musajja wattu naye n'abama n'agenda okiraba alense kuwemulirayo Mpuuga n'abalala bangi nnyo bazze bakozesebwa bamukasambidde n'abakatambika mukasambidde lumu ng'agamba nti nno yali akoppana bigambo bya muntu kuba nalaba era abaana bagamba nti ebyajja n'ayogera n'agamba nti nno mbu idiots can be sometimes mbu basobola okubeera very smart ne babalonda mu bifo eby'amaanyi n'agamba nti mbu they can even be elected president mbu it almost happened here era abaliwo ne bakuba engalo kati ng'ategeeza Bobi Wine mbu Bobi Wine is an idiot. Kati okuddaawo n'ayogera bino simanya oluzungu lwo olutategeerekeka tuyamba ki kati mamu wange asobola binnyonnyola ebyo byayogera byoluzungu simanya Mpuuga byeyewaana simanya mbu bampalana lwa luzungu kuba njogera nnyo oluzungu. Ani yakusomesa oluzungu? Waluyigirawa nti Mpuuga yali yeetabyeko mu political debates oba platforms ez'amaanyi ezisinga Bobi Wine zaabaddemu kati oluzungu lwe nga terumututte eyo kuba tulabye
Bobi Wine ku Al Jazeera ku CNN tumulabi wano mu Uganda nga binkana naabwe bebalowooza nti baakabi nnyo munzungu alina akozesa n'empuuga n'amuyamba n'amutuusako ku bwa leader of opposition era naye n'amuyita my president. Bobi Wine yali ayiseeko mpuuga my president kwegamba olabira ddala abantu bebakozesa ate Abaganda batuyiye nnyo. Simanyi lwaki Abaganda babakozesa nnyo nimunkubadde nga ebiseera ebisinga obungi bw'ogenda okutunuulira kati abantu bebayita Abaganda kati nga mukasambidde abantu bamuyamba naye era still nti basazeewo kubeera nga sitaani babakozesezza nnyo okusobola okuttattana bannabyabufuzi naddala ku ludda oluvuganya wano nti Besigye victim, Paul Kanga Semogerere victim, Ali Haji Nasser Tegese Bagala victim, n'abalala bonna. Bobi Wine victim. Lwakuba nti nno Bobi Wine mugezi, he's a wise guy. Akyalemeddewo kubanga akyalemeddewo wakyalime okumerukawo omuntu bagezezzaako okumerusaawo abantu nti babeere important, abantu babalabe as equal. Naye abantu baganye kati Bannayuganda temukkiriza Museveni kutta bannabyabufuzi ng'akozesa omusimbi, akozesa propaganda atambuliramu n'omusimbi, ng'akozesa amagye, akozesa bannaddiini, akozesa abantu nga ffe, ng'akozesa n'essasi emmundu. Byonna abikozesezza kubanga abaana bafudde. Era nga Museveni abuuza kimu, Bobi Wine yattisa abaana naye ng'ate amasasi agabakuba, emiggo egibakuba giva ku sayidi ye, naye yakugamba nti ono yabattisa. N'omubuuza nti aliwo mu bukyamu, kubanga omuntu attisizza omuntu ye muntu eyerimbika mu kintu nga tekiri mu mateeka. Naye kati bukiba nti Bobi Wine aliwo mu mateeka, alidinga ekibiina ekirimu mu mateeka ekya NUP, era Munnayuganda ajjudde n'okusinga abalala abeerimbika mu kubeera Bannayuganda. Bannayuganda bamukkiriza, alina emyaka gy'alimu gimukkiriza okwesimbawo, wabuvunaanyizibwa mu Uganda, alinamu ebyobugagga, ate ng'abantu bamukkiririzaamu. Ayimbye ennyimba ezikwata ku bantu, tuyinza kugaa nti alina kyagasse ku bantu, yensonga lwaki abantu bamwagala. Kituufu tukimanyi nti nno akalulu tekasobola kujjako Museveni, era okugenda mu kalulu ka 2026 tukimanyi bulungi nnyo nti nga opposition nga tubijjemu Bobi Wine abantu bagenda kulaga bulazimaanyi, kubanga kyo kituufu Museveni yeetaaga okulagwa amaanyi, kubanga Museveni singa temubadde temujja nga temumulaga amaanyi mu bululu buli obuyise, singa tekankana empale tezimulebera, naye abantu balina okubeera nga bamulaga. Mu Buganda obusoga eyo twakola ki, twamuzingako, kati tulina okumuzingako n'ewalala yonna eyo gy'alowooza nti alina amaanyi, bwe tumusalako yonna eyo tusigaze ekyo ekitiibwa ekyo nga n'ebirala bwe bijja, nga n'ebirala bwe bikola ki, bwe bijja, kubanga gimunnanga akalulu akakozesa bukozesa kulaga nti bulondebwa democratically, nti just akerimbika mu bwerimbisi nga omusigo gwerimbise mu ddiba ly'endiga. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Newankubadde nga Bannayuganda nti akalulu kaba bwe kali, mugende mulonde mu bungi nnyo, kubanga eyo naye weapon, ekyo kyakulwanyisa kinene nnyo, era nja kujja nkikolere wano emboozi namba nti Museveni okwetaba mu kalulu abantu ne bagenda mu bungi ne bamukuba akalulu, eyo weapon nnene nnyo, kubanga ensi yonna eba emaze okubeera ng'ekitegeera ti Museveni lwalijja mu kalulu n'alaba nga abantu ne bwe baakalulu bakazize buzizi nti abantu be ne bajja ne balonda bulunzi, n'alaba nga akugamba awangudde, biro ebyokuzirayo abatabiriiko, kuba ye kyaba ayagala, aba akakasa nti abo abatono be bali mu Uganda bokka, abalala bonna kuba yakimanyi nti eyo gurupu ya Kyagulanyi opposition alina kuyita mu underground, tagisuubira na kubaawo, kubanga gisuubira kubanga yafa, teriiwo, yagijjawo dda, yagimalawo.
kati abantu be bajja ne babeera nga bamulonda abatonotono abo ye ajja kukulaga nti awangulidde ddala. Buli muntu ajja mubalamu obululu wakiri 10 buli alonze 10 bagamba population ya Uganda eri bweti era nafunye obululu bwe buti. Temukkiriza Museveni kutta Bobi Wine, temumuwa mukisa ogwo kubanga ye yekka essaawa eno aliwo. We cannot afford to lose him.